kituufu bakalinnya oli alinnyira ddala n'abulizaako naye tubasaba mutugumiikirize naye ate nga mwegendereza kuba tetunassaawo bitaala twagezaako okuteekawo poliisi naye ndowooza ate nabo bazitoowererwa essaawa ezimu ne bavaawo naye nga naddala ku makya n'olweggulo awo twali tubagambye tusabye poliisi ya traffic ebeerewo ekontrolingeko ku ntambula naye ndowooza mulaba kati awo ku flyover tewakyali mujjuzo senga tunagenda tukola kati tulina phase 2 lot 2 gyetusuubira okutandika okuva wali wa Mukwano eyo nayo bweneeba etandise neggwa eyo lot 2 ejja kuva ewa Mukwano eyite wano etuuke wano awali electoral commission ndowooza mulaba electoral commission twagijjawo kati omukono ogumu gugende gweri ku Garden City guyite eri gwe ku Yusuf Dule Road n'omukono mulala gugweko wali ku roundabout eya UBC kati omukono omuwanvu gugende gugwe eri ku Shoprite wansi kati nti omuntu waba avudde Jjinja oba ng'avudde side ze Nakawa ng'agenda Ntebe talina kikuyisa ate mu kibuga wakati bw'okwata awo ng'ogwa wa Mukwano ng'okwata wali nga weeyongerayo